الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Abalungi batulaba tukyagenda mu maaso n'omusomo gaffe era nga kyekino ekitundu ekyokubiri era kyekisembayo mu kwetegekera omwezi omutukuvu ogwa Ramadan, nga inshallah tugenda kutandika okusiiba olunaku olw'enkya olwokusatu inshallah, oludaba lwankya oluddako olwokuna, naye nga buli omu abeere mweteefuteefu nti nkya inshallah tugenda kusiiba biidhnillah enkya ku lwokusatu, enkya ku lwokusatu nga 18 mwezi guno ogwa February 2026 inshallah tugenda batutandika okusiiba biidhnillahi ta'ala. Naye tweteeketeeke okubeera nti tusiiba. Okusiiba si kusiiba njala yokka na nnyonta nti bye tufunamu, nedda. Allah bwe yali atukoowoola okusiiba yatugamba nti ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yagamba nti abange mwabakkiriza mulalikiddwako okusiiba nga bwe kwalaalikibwa ku baabasookawo. Omulembe gwaffe guno si gwe gusoose okusiiba, n'emirembe egyayita nagyo Allah yali yabalaalikako, yali yabalagira, yabateekako etteeka ery'okusiiba. Naye nga lwaki tusiiba era lwaki bali abatusooka basiibanga? La'allakum tattaqun, musobole okuba nti mufunamu okutya Allah. Nabwe kityo ekikulu mu kusiiba kufuna kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Okusiiba agenda okuganyulwamu yoyo ng'okusiiba kwe akufunyeemu okubeera nti atya Allah, akufunyeemu okubeera nti alongoosa emirimu gye, akufunyeemu okubeera nti ava ku mize emibi, abadde ayisa bubi abantu n'alekeraawo, abadde ageya n'alekeraawo, abadde akola eŋŋambo n'alekeraawo olw'okusiiba kuno, abadde ayina ennugu ku bantu nga yeeyisa bubi eri abantu n'alekeraawo. Kwegamba ebyo byonna bikola birungi, birongoosa omutima gw'omuntu. Omuntu alina olongoosa enkolagana ye ne Allah subhanahu wa ta'ala, n'alongoosa n'enkolagana ye n'abantu. Ebyo bikulu nnyo okubeera nti amateeka ga Allah ogateeka mu nkola, essala ozisaala, ebiragiro bya Allah byonna bye yalagira noba nga obiteeka mu nkola, noba nga abantu nabo okola ki? Obayisa bulungi, kubanga byonna bitukola ku nsi Allah agenda kubeera nti akola ki? Atubuuza mu maaso ge era agenda tusasula ekirungi ofunemu kirungi. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Omuntu yenna akola ekirungi nga naye kiba kitono nnyo akiringa akanyinkuuli, ojja kiraba kasita kokola ekintu wano ku nsi. Lunaku lw'enkomerero Allah ajja kukulaga ekintu kino nti wakikola nga kirungi era akuwemu empeera yaakyo. Era nabwe kityo n'ebintu ebibi, omuntu yenna yakola ekibi ku nsi kuno naye kiba kitono nnyo nga kanyinkuuli akantu nga katono naye nga kabi, omuntu agenda kukalagibwa, kagenda kumulagibwa, gamba agenda kukalaba ku lunaku lw'enkomerero akabi, ekibi ekyo kye yakola agenda kukiraba ku lunaku lw'enkomerero era afune empeera yaakyo. Ebbanga lyamala nti afudde takoze eki? Teyeenenyezza. Egamba okujjawo nga Allah amusonyiye, nabwe ekyo tubeere nga okola ensobi weenenye, okola ekirungi beera ng'osaba Allah akikkirize ate era oteekemu amaanyi okubeera nti weeyongera okola ebirungi. Nabwe kityo mu kweteekera Ramadan tulina okuba nti tumanya nti ekigendererwa kya Ramadan kutukyusa okubeera nti tufuuka abantu abalungi okusinga bwe tubadde. N'okyo tandika okweteekateeka kati mu mbeera ez'okweteekateeka okola at-tawba sadiqa, okubeera nti osaba Allah n'okola tawba ne weenenya. Buli omu alina ezambi ly'amanyi lyakola oba amazambi g'akola. Essaawa zino nga Ramadan tennaba kujja, tandika okubeera nti weewala ezambi eryo, weenenye. Ekisooka leka ezambi eryo, tawba ebeerawo n'ebintu bino bina. Ekintu ekyo kireke, ekibi ky'obadde okola, buli omu amanyi ekibi kye.
Weebiri bingi. Ekibi ekyo kireke ate byeyolefu bimanyikiddwa. Ekyokubiri beera nga wejjusa olw'okukikola. Ekyokusatu beera nga omalirira nti toliddamu kukikola. Ekyokuna beera nga wekiba kyali wakati wo n'abantu beera nga okizzaayo. Kiba nti ekibi ekyo wakikola mu mbeera ya kulyazaamaanya muntu munne. Teweenenye eno gwe nolowooza nti munne ye naye ajja kuganyulwamu nedda. Kasita nze neenenya naye nga gundi wamubbako ssente ze kati gw'ogamba weenenya nedda. Okwenenya si kutuufu. Olina kuzzaayo bye wali azaamaanya biba nga ebintu byali wakati wo na muntu omuli azaamaanya ssente ze yakuwola n'omuluma ng'enjogera ennaku zino. Oba watwala ssente ze nga takimanyi oba ekintu kyonna nga tekyakulabirako naye nga kiri wakati wo n'omuntu beera nga okirongoosa. Bweba nti olina kye wamuggyako sala amagezi okizzeeyo. Nza okuba gundi namutwalako ssente ze naye teyakitegeera. Sala amagezi ozizzeeyo. Oyinza obutamugamba nti nze yali yazitwala ate ekyo kiyinza okuleetawo obutakkaanya ate obutaalinawo nga teyakimanya nti yali ggwe. Naye ggwe beera awo gambe gundi namuggyako omutwalo gwe naye teyakitegeera. Beera awo mukubira essimu salaamu aleikum. Ne waataba musiraamu. Bino tebiriiko bya busiraamu na butali. Wadde si musiraamu, wadde musiraamu, wadde musamize, wadde ki. Naye nga wamubba ssente ze. Naye obanga muntu omumanyi nti mushiriku talina na ddiini asamira. Naye nga mu mbeera mwali kumukolagana mu mbeera eza bulijjo. Mu mbeera eza bulijjo n'omubbako ssente ze. N'omulyazaamaanya. Kasita oyo si musiraamu nedda tolina kukola bw'otyo. Naye wataba musiraamu tolina mulyazaamaanya. Zzaayo ssente ze. Mukubira essimu ng'ambe waaye ngenda kuteerako omutwalo naye nga gwe okimanyi omutwalo gwo wagutwala. Ka nkuteereko omutwalo guno munnaye gujja gukuyambeko omuteereko kyewamulyazaamaanya. Ndeese kyakulabirako. Kugamba beera ng'ozzaayo byonna bye walyazaamaanya wakati wo n'abantu. Nabwo kityo bye bintu bina by'olina okukola tawuba y'okuba nti ekkirizibwa. So twenenye nga Ramadan tennatuuka. Ate naye watuuka era tugende maaso nga twenenya n'okubeera nti tuleka ebyo byonna ebikyamu. Kubanga lwaki tawuba, lwaki twenenya, ebibi bino bikola ki? Bireetera omuntu okuba nti bimuziyiza okukola ebirungi. Lumu abasajja bajja eri omusajja yajja eri omumanya ayitibwa Hasanul Basri. N'amugamba Hasanul Basri n'amugamba nti sikyayimirira kiro nkole ntya. Hasanul Basri n'amugamba nti kayyadatka dhunubuk. Amazambi go oba ebyonoono byo by'okola bye bikulemesezza okukola ki? Okubeera nti otuukiriza okuyimirira ekiro. Tokyakola ibaada. Tokyasinza. Olina okusinza kw'otakyakola nga kukuzitooweredde. Manya nti amazambi gano ge tukola gatulemesa okukola ebirungi. Olw'ekityo amazambi tugejjeko kubanga gatulemesa okukola ebirungi. Ate ne bw'obikoze tofuna buwoomerevu bwabyo ebirungi ebyo olw'amazambi gano. Ojja kusiiba naye ng'olaba bikumenya, bikuzitoowerera. Oyimirira ekiro mutaawe naye nga bikuzitoowerera, bikutawaanya olw'amazambi gano. So tubeere nga twenenya mu maaso ga Allah, tusobole okukola ibaadaat nga tunyumirwa, nga tufuna obuwoomerevu bwazo. Osiibe ng'owulira okusiiba toyagala kisiibo kiggweko. Oyimirire ekiro nga toyagala kuwumula ng'owulira onyumirwa. Osome Qur'an naye ng'owulira onyumirwa toyagala kulekera olw'okuba nti weenenyezza omutima gw'omuti mutukuvu mu maaso ga Allah tabaraka taala. Ogamba oguwaddeyo mu maaso ga Allah nti ya Allah nze ngenda kukola buli kimu kyondagira. Nobwekityo tweteekere Ramadan. Saawa zino beera ng'okola programu yo ti Ramadan eno ngenda kukola kino, ngenda kukola kino, ngenda kukola kino mu birungi. Ngenda kuyitiriza okusoma Qur'an. Sigimanyi ngenda kukola kaweefube njiyige. Ngenda kukola kikugamba tubeere nga tweteekateeka mu mbeera eyo kuba nti tuyingira Ramadan. Ereme tuyitako obuyisi kubanga akaseera ka empeera ziyitirira mu Ramadan. Okola ekirungi kitono nnyo Katonda n'akikubisaamu.
olw'okuba nti wetukoledde mwezi ogw'enkizo mu myezi egisigadde. Olwekyo tubeere nga tufaayo nnyo okulaba nti Ramadan tufaayo okukola emirimu emirungi, tubeere nga Ramadan tukola ki? Tujuganyulwamu, tusituke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'ebirungi bizitoye ku mizaani zaffe. هذا والله أعلى وأعلم. الله يسمعكم بنا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.